N'obutimba obw'ensiri olunaku olwaleero kituukiriziddwa babawadde obutimba 3,000 basigadde basanyufu byansuso. Oluvannyuma lw'abatuuze okulajjana minisitule y'ebyobulamu okubawa ku butimba obw'ensiri naddala abo abaakosebwa okubooga kw'ennyanja ne basenguka okuva ku mwalo e Lambu ne badda ku 3, gavumenti yanukudde omulanga gwabwe bwe baweereddwa obutimba 3,000 bugabirwa abatuuze. Abatuuze abaganyuddwa mu nteekateeka eno babadde Nalyamoki, Waggonja, kyokka ne basaba abantu abalala okwongera okubadduukirira. COVID-19 n'ebirwadde byonna ebirala kwasa akatimba kano. Twebaza ne gavumenti yaffe Yoweri Museveni yeebale nnyo, yeebalire ddala okubeera ne kabinenti ennungi. Nze w'abakyala nkubiriza abakyala bannange, nze w'abakyala Namirule Egino wa Bukibonga, nkubiriza abakyala baleke okwonoona akatimba bebikke bulungi ne babbaabwe. Okutwaliza awamu ne mu kyalo balisaanye nabo ne bafuna obutimba kubanga ensiri eziva ku ntobazi zino nyingi nnyo, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Era n'akatwala amazzi nti agenze kukavubisa ekyo ajja kuba akoze ekibi nnyo naye nga tweyanzizza nnyo. Ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata Juko Aloysius ku lw'abatuuze yeebazizza ekikoleddwa kyokka n'asaba baweebwe n'obukuumi okusobola okubawonya ababbi ababasumbuwa. Era ajja kusaba RDC oyogereko ne DPC basobole tuwa poliisi abantu nga babiri okubeera nga buli wiiki okuuma abantu baffe abali wano ku bya security. Omubbi ajja n'ababba ne bagenda nga Swahili wetukubidde enduulu. Bongedde okulajjalira ab'ekitongole eky'amasannyalaze okubayamba babateera amasannyalaze abantu we basengudde baleme kubaguza miti ku mitwalo 4. Obutimba buno bwetikkiddwa atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka Dr. Stuart Musisi n'omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'emu Herman Ssentongo. Bw'atuuka wano akayina okukafundikira wonna oba ttundubaali oba mukeeka n'akafundikira bulungi era okulabika nti tafuna buzibu nsiri kumuyingiramu. Atwala ebyobulamu ku disitulikiti y'e Masaka Dr. Stuart Musisi asinzidde wano n'alaga ng'ebitundu ebirala ebyakosebwa amazzi mu disitulikiti y'e Masaka bwe bigenda okufuna obutimba obw'ensiri wadde nga batandikidde Bukakata. Tugenda kati kukwata ku kitundu kiri mu Kyesiiga ne Kyannamukaaka kubanga nabo baavaayo abasinga era nabo beetaagwa okudduukira wano. Nategeezeddwako nti abantu abali wano basukka mu 1,000. RDC Herman Ssentongo alabudde abatuuze obuteetantala kukozesa butimba buno bubi. Kubanga waakiri okagaana ne tukawa abakeetaaga notakakozesa bubi. Wali ababukozesa ku butunda n'osanga nga abuzimbiddemu enkoko akatimba k'ensiri. Obutimba bwa nsiri tutaasa malaria. Byamukisa Ronald, Kurasawoti TV, Omunnyo.